Malungi aya yenna asobola nsaba akebereko ku bantu be mukwate essimu mukube mukakase nti abammwe si be balufiiriddemu oba abammwe be basobodde okuwona. Omuwendo gw'abantu 14 gwe gukakasiddwa nti bafu so nga 7 gwegogoko ogusobodde okusimattuka ku biguddewo olunaku olwaleero. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ngenda kuba nkubuulira engeri akabenje kano gye kasobodde otirimbula obulamu bw'abantu bano era nkusaba video sooka ogimpereka like information ene edduke ku misinde egy'amaanyi ate oba oli awo etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde. Mutongole tukusaba still subscribing ku mukutu guno osobola okufunanga latest updates ne latest information tukuwa amawulire mbutuufu bwago ate tukuwa ago gokka agakakasiddwa mu mbeera eyo. Nze Vicky omukutu baguyita Vicky exclusive buterevu kwe tusinzidde. Kitalo nnyo kibi nnyo nnyini ddala nti obubenje ennaku zino bweyongedde. Omuwendo gw'abantu 14 gwe gukakasiddwa okubeera nti gufiiriddewo ku sport ewatabadde kudduukirira muntu yenna. Abantu 5 bo bafiiridde ku luguudo lwa Bugiri Iganga era nga taxi drone number UBR 385J etomedde trailer number UBB 838H angekyana kyebadde sika kibadde ku namba ya UAD 390J. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu bendobendo lya Busoga East SP Michael Kafayo ategezeza nti abantu 5 abafiiriddewo mu Bulaga kivudde ku driver wa taxi drone eno ebadde edduka ngeva mu bitundu bye Bugiri ngeyolekera mu bitundu bye Iganga. Kyanaku nnyo era kitalo nti ne driver ono tasobodde kuba nti alusimatuka afiiriddewo. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu bendobendo lya Busoga East mwami Michael afande Michael Kafayo ategezeza nti emmotoka zino bbiri okola akabenje kidiridde omuvuzi wa trailer abadde maaso ng'omuvuzi wa drone eno oba taxi abadde mabega bwagezezzaako wa drone okuovertaking oba okuyisa trailer ate bw'atyo ne yeekangayo emmotoka endala ebadde ejjira mu lane emufeesinzeemu bw'atyo n'ayanguwa adde mu lane mw'abadde ava gy'asanze trailer eno namba UBB 838H bw'atyo n'agikuba era okukakananga omuwendo gw'abantu 5 bafiiriddewo ku sport oba mu Bulaga. Abantu 4 bokka mu kabenje kano be basobodde okusurvivinga era nga kuba n'abana abasobodde okuwonawo kwe kuli omukyalo omu okosaako n'abasajja 3 taxi yonna ebadde erimu omuwendo gw'abantu 8 era nga ku 8 5 be batasobodde kuba nti basimattuka. Emirambo gyabwe mu kiseera kino giddusiddwa mu Bugiri Hospital Mortuary so nga ate bano abana abasobodde okusurvivinga oba okusimattuka akabenje kano baddusiddwa mu Bugiri Main Hospital. 3 kubo bali mu ICU so nga ate omulala embeera gy'alimu nayo yennyamiza just yeetaaga sala na Mukama kumulaga kisaache asobole okuba nga atereera. Kibi nnyo kitalo nnyo era tusaasira abooluganda n'emikwano gyabo bonna abatano abafiiridde mu kabenje kano ku luguudo lwa Bugiri Iganga highway. Kitalo kibi era tusaasira ne twongera n'okuba nti oboolyawo tukubiriza abavuzi b'ebidduka okwongera okubeera abeegendereza ku kkubo naddala abantu abavuga public means okubeera abeegendereza nti obulamu bw'abantu mutwala bangi oba mutwala bungi era buvunaanyizibwa muba mwetisse bunene. Tusaba obwegendereza bwe mba mukulembeza mpozi n'okubeera soba bwe mba nga munaatula ku nkata oba ku steering z'ebidduka ebyo okusobola okusaabaza abantu mu batuuse bulungi era batuuke mirembe gye babeera balaga. Tusaba nese kusaba abantu bonna abalina abantu baabwe nga babadde bava mu bitundu by'e Bugiri okwolekera ebitundu bya Iganga okuba akasimu mu confirming nti oba abantu bamwe batambudde bulungi era abammwe si be bamu kubafiiridde mu taxi eno efunye akabenje. Yes, always enguudo zaffe muzimanyisize ez'ennungi enguudo zaffe mbi naye ate naffe ffennyini tufeeyo nnyo okubeera abantu abafa ku bulamu bwaffe n'obulamu bw'abo ababeera bakozesa ekkubo. Ate abantu abalala 9 kitalo nnyo nnyini ddala nti nabo bafiiriddewo ku sport ewatabadde kusooka kuyambibwa oba kudduukirirwa. Bano be bafunidde akabenje ku luguudo lwa Kapcho lwa Mbare highway era ku bano 3 be basobodde okuba nti basimattuka. Emmotoka ebadde erina omuwendo gw'abantu 12 abantu 9 ku bo bafiiriddewo ku sport ewatabadde kuyambibwa oba kuddusibwa mu ddwaliro lyonna
kufuna bujjanjabi. Kigambibwa nti motoka fuso ebadde etisente ebadde etaddeko n'abantu bano 12 era oluvannyuma lw'okulemererwa omugoba waayo agirindigudde ennume y'ekigo okukakananga abantu 9 bafiiriddewo ate abalala 3 be basobodde okubeera nti baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okuba nti bafuna obujjanjabi. Kitalo nnyo nnyini ddala. Obubenje bufuuse obubenje bususse obulamu bw'abantu bungi bugenda maaso n'okuba nti oba oliawo busaanawo. Okusinziira ku lipooti ya poliisi omwaka oguwedde obubenje obusukkira ddala mu 2025 bwe bwagwa mu Uganda era abantu abasukkira ddala ndooza mu 8 be bafiira mu bubenje buno. Kitalo nnyo era kya nnaku nti ebiseera ebisinga poliisi efuba nnyo okututegeeza ku ngeri gye tulina okukozesaamu ekkubo. Njogera ku poliisi y'ebidduka naye ate mu kaseera ke kamu poliisi y'ebidduka yeemu yeetafaayo ku bantu abakozesa ekkubo naddala abo abavuga abantu abangi oba abantu abakozesa entambula z'olukale. Kikwasa ennaku nti omusirikale aleka omuntu wa takisi oba omuntu wa baasi n'amuggyako enguzi just ya 200 oba mutwalo n'amuleka agende ng'emmotoka gy'alese terina bisaanyizo naye nga yeetisse obulamu bw'abantu bangi. So ng'ate omuntu ali mu mmotoka ey'obuyonjo omuntu omu yekka wa poliisi asobola okupaakingisa omuntu oyo ekidduka kye just olw'eryanda ly'emabega okwatika n'akugamba nti emmotoka yo eri mu dangerous mechanical condition. Kyokka nga takisi gy'agyeko 2,000 oba 5 agirese ng'ejjudde obulamu bw'abantu 14 naye nga yonna embeera gy'erimu oba oliawo tesaanidde kubeera ku kkubo nga tesoose kuddaabirizibwa. Ekyo kya nnaku. Enguzi bye bimu ku ebyo byongedde okubeera nti byongera entata n'okutwala obulamu bw'abantu. Ebiseera ebisinga abasirikale bano ku kkubo bayinza okukitwala nga ekintu ekitali serious naye ate obulamu bw'abantu oluusi omulibeera n'eŋŋanda zaabwe sinakindi abamu bafunako obuzibu bwa accidents mu families zaabwe nga lwa bulagajjavu bwabwe ku mirimu. Ate n'ekirala enguudo zaffe okwongera okuba nti nfunda ate nga ebidduka ku nguudo buli lukya byongera muwendo okuwera. Tusaba bekikwatako atisi mufube nga bwe musobola okuba nti mugaziya ku nguudo zino. Ate n'ekirala atusaba ne sekusaba yenna abakulu abaddukanya eby'enguudo enguudo ezayonooneka mufube nnyo okuteekawo road signs mutegeeza abantu abakozesa amakubo ago nti enguudo zaffe ziri mu mbeera bweti. Kituyambeko ne badriver ffe nnyini okuba nti tugoberera amateeka n'obupande obwo obuli ku nguudo ate then tusobole okutaasa obulamu bwabo be tubeera tutwala oba oliawo n'okutwala obulamu bwaffe ng'ekintu ekikulu ekyokufiibwako. Atusaasira nnyo ne sekusaasira yenna abantu abo bonna abaviiriddwako abaabwe mu bubenje buno obubiri. Nkugambye nti osobola okukebera ku bantu bo ababadde bava mu bitundu by'e Kapicholwa nga badda sides z'Embale era nga bano babadde ku Fuso ebadde etisente n'abantu bammwe abo 12 mwenda ku bo ne bafa. Era ne nkugamba checkingako ku bantu bo abavudde Bugiri nga boolekera mu bitundu by'e Iganga era nga bano 5 ku bo bafiiriddewo Mbulaga tebanaba kubanga bategerekeka amannya gaabwe ne bwe tujjidde ku mpewo. So nga ate abalala 4 okubadde omukyalo omu n'abasajja 3 be baddusiddwa mu ddwaliro erya Bugiri Hospital ate ng'emirambo gy'abano 5 abafudde giddusiddwa buterevu mu Bugiri Hospital mortuary. Kitalo kibi nnyo. Tusaba Mukama emyoyo gy'abagenzi agiramuze kyesa ate yagiwa ekitangaala eky'olubeerera ne famire zaabwe bambi azigumye ziyita mu kaseera ak'okusoomozebwa mu kiseera kino. Nsaba nesekusaba n'okubiriza abantu bonna ekkubo n'ebidduka mu bitwale ng'ekintu ekikulu. Si muntu akozesa ekkubo ng'otambuza bigere, saavuga akagaali, saavuga pikipiki oba omuntu avuga emmotoka. Nsaba ekkubo mulitwale nti kintu kikulu kisobolera ddala okutwala obulamu bwo, kisobola okutwala obulamu bw'abalala. Nekyane tukubiriza baganda baffe abavuga emmotoka ez'olukale abo bonja basimbako nnyesira nti bannange mufeeyo nnyo, mufiireeyo ddala. Obulamu bw'abantu mubeera mwetisse bungi. Of recently bus yagudde abantu abatannategerekeka na muwendo ne gye buli kati YY bus abagifiiriddemu bangi. Ba survivors be batono abafiiriddemu ne gye buli kati omuwendo gulinnya. Nga bus eyo yakagwa ya YY olw'Essande wagwawo obubenje almost bwali 2 abantu abasukka 8 baafa. Mu weekend emu yokka mukimanyi nti
munaku musanvu eziiso okuva ku lwolwaleero mukimanyi nti abantu abasukka 35 bafiiridde Mbubenje. Ulira abantu kumpi 35 mu butasukka nnaku musanvu bafiiridde Mbubenje obwenjawulo ku nguudo ez'enjawulo because of Sinana when referring because of reckless driving, because of bad roads, because of ebiduka ebiri mu condition etali nungi. We should style up. Abakola ku biduka mukole ebiduka nga biteekeddwa okuba ku mutindo ogugenda ku kkubo. Abavuga tuleke kubeera bakimama. Then n'abakozesa ekkubo baasi eyo batugamba yali agezaako kuwugula wa boda. That is reckless driving. Kubanga eyewitness no survivor mu baasi eyo agamba nti baasi yali edduka yali eri ku misinde egy'amaanyi kati ne bwe yali badde nga yali wakutaasa abantu bano olw'owa boda yali asibyeko enku ku piki ye singa yali tadduka nnyo yali badde ataasa obulamu bw'abantu n'owa boda eyali asibyeko enku singa yali tasibye enku ku piki bano abantu baali taasiddwa tebaalifudde. Nkubiriza abavuzi b'ebidduka kasita ziwera ssaawa 6 ogw'ekiro obutajjaamu full lights zammwe mu bidduka byammwe. Ebiseera ebisinga ojja kuvuga dim lights nga zikubaawo kumpi oleme okozesa high beams weekanga ekintu. Osobola okulengera ettaala lya piki naye nga bw'obeera mu low dim ng'olaba ekidduka ekikuli mu maaso naye nga tolaba biki byekyetiise. So singa obeera ne high beams zisobola okulaga ekintu ekiri ku kidduka ekyo. Era nkubiriza omuvuzi w'ekidduka kyonna nga tonnaba kuba nti oyisinganya n'ekidduka ekikuliko mu distance mu budde bw'ekiro, at least sooka okikubemuko ku high beams. Then okonfaminge obugazi bw'ekidduka ekyo, omanye space ki gy'oyinza okukirekera era omanye nawa ku side y'ekkubo safety yaawo bweyimiridde. But ebiseera ebisinga ba drivers mbudde bw'amatumbi bempitako temubifaako ebintu ebyo. Olengera emmotoka totadde mu full lights kugindicatinga sometimes ba drivers baba beebase. Like be serious obulamu bwammwe mubutwale ng'ekintu ekikulu. Kyannaku sigenda kwogera bingi mu kaseera ak'okunyolwa naye tusaba bekikwatako mukole ekisoboka mu buvunaanyizibwa bwaffe tusobole okwekuuma tubeere balamu.